Ndi musajja Buganda era njagala Buganda yene nnyindo gy'olaba se. Ndi muzzukulu wa Kayiira neddira Mbogonze na bintu bya Luyira ebyo. Ssaabasajja Kabaka bw'awuluguma bw'ati mpologoma nange nga nkola. Awangale ayisa abasajja wa Buganda n'abagerekagerekera Obuganda. Nkoyozayoza Beene, Ogundegunde, Cuucu, Magulunyondo, Nantalinnya mu Kateebe. Oli akayimba ke twakaddamu ne Posaaka. Oli maaso mugi musota, oli kaweejungira baffe, oli manda agamenya embazi, ge gamwate ne gagezaawo, ye Magulunyondo yeggulu ddene, Nantalinnya mu Kateebe, palaba butadde bwamu, Ssaabalongo takuwa mugongo. Nze Wilson Bugembe njagaliza Beene Ssaabasajja wa Buganda amatikkira amalungi. Mukama yeebazibwa akuvuunusizza ebiwonvu n'ebikko. Ayi Beene, Mukama yeebazibwe oyo awulidde essaala z'Abaganda, essaala za Uganda mu nsi yonna, n'akuvuunusa ebisiriko n'ebikko. Mutima gyeraliikirira ebigambo byayogerwa, naye Katonda yatuvuunusa era ayongera okuvuunusiza ddala n'abaana b'abaana baffe bakulabeko. Nsaba Katonda wadde nduddewo nnyo nnyo okuwaza, naye mpase n'abaana bange balabeko Beene. Awangaale akootekoote bamukululire Kaliba. Awangaale ayisa abasajja, omukono gwa Mukama gwongera okubeera naawe. Buganda ekwagala nnyo, eggwanga lino likwagala nnyo, ensi yonna ekwagala nnyo. Twesiimye nnyo Beene okukulabako ate n'okwebaza okw'enjawulo. Buli Lwakutaano tubeera n'okusaba eyo ekiwaatule. Emabegako awo twateekako ebizindaalo nga bireekaana nnyo. Abambo n'abasirikale ne bagamba nga muleekaanyiza Beene, ne bagamba mubiggyeko naye ng'abantu bangi bazze okusaba. Tubeera awo Ekyambogo kiwaatule Kyambogo Primary School buli Friday. Kakati netubiggyako ne bakomawo ne bagamba nti Beene we bamugambye nti nno Bugembe naga kale tebajjaako oyo mutabani wange naye bakendeezeeko. Owangaale Cuucu bwetyo bwe twasobola okusaba. Nasanyuka, nkinyumiriza buli muntu, tewali gwe sikinyumiriza. Wane naganje wa Beene kirabika oba abambo wabannimba wamugamba naffe nze natwaiza kuba bannimba nga naye nga tiyamanya nako naye munnange nze neeyanziza Mukama yeebazibwe. Awangaale Cuucu, abasirikale sabambo babiri byebyo bannange. Mukama akome Uganda, Mukama akome Buganda. Pastor Twina ogambo mbadde aweedressing abamawulire abakulu mbalamusiza. Twina Herbert Kamanya ndi wa mukisa okubalabako nti mukunganye ku ensonga ya mulwanyi munaffe Nsumba Kironde. Banange Mukama w'omukisa omunene. Ebigambo byogeddwa sina bingi byakwogera, kujja kukkatiriza ensonga ya mwannyinaze nti ng'aba mukulu wange Jim Peace yatukulembedde mu nsonga eno ey'okuyita eggwanga kuyamba mulwanyi munnaffe omusumba waffe Nsumba Kironde okulaba nti tutasobolamu. Siina bingi kujja kugamba abantu nti nze ng'ab'ekawempe tubayita ojje tutasobola mu Nsumba agende wamukoleko tuyite tutasobola okubeera omulamu kale ffe bawadde omukisa naffe katusige ettafaali eryo tukuganya akasente aketaagisa obulamu Nsumba. Mukama bakwebazisa. Amina. Tuyanze nyo tuyanzeke Pastor Twina akati. Shalom. Akakuyimbiremu akayimba nti togwa mu maanyi, Katonda gy'ali ajja kuwa essanyu. Togwa mu ssuubi, Katonda gy'ali ajja kuwa totya. Buliba buti, Katonda gy'ali ajja kukola totya. Ebibyo nga biteredde, Katonda gy'ali ajja kukola totya.
tigwerengera kati k'omu mayinja kabotolera ne kavaayo lengera Yesu mu ntaana bamuziika era n'avaayo lengerayo na mu kyennyanja kyamumirera n'avaayo segeererawo abandoga ne bwokola kyera njavaayo. Kayimba ako kapya kajja njagadde nkabayimbire mbwe kafuluma abamawulire mukwogereko engeri gye muli abanjo bamanyi okwebuzaabuza akayita Katonda gyali njagala kafulumya ku birthday yange nga 8 August okuzzaamu abantu amaanyi kuba bambi kale nno omwana ono Jini Peace yatwewunyisizza nnyo ffenna. Ennaku zino buli bw'omusanga nga musumba bw'agambye talina kirala kyanyumya naye anyumya omusumba Shalom Kironde eyalwala eyafuna kidney failure nga yeetaaga waliwo season gye yalimu nga banoonya musumba yafuna kidney problem bano bajja kukootinga kidney failure failure aba ozikidde sinzi ategeere nnyo failure oba ozikidde kidney problem naye lokwata nze mu luzungu obeerawo sinzi alumanyi naye yalwala kidney kati waliwo season gye baalimu nga banoonya Jona Mukama n'akola ekyamagero ne bamufuna. Kakati banoonya musumba Kironde Jinja yonna emumanyi nti y'omu ku bantu abakoze omulimu omulungi ennyo mu Jinja. Nange naatudde wano muyize nnyo ate okuyita ku muwala wange ono Jini Peace. Era nze nali manyi byakusaaga naye ngenda okulaba bategese ekivulu abayimbi bagenze kati Mukama yeebazibwe bawezezaawo miliyoni 7. Mukama yeebazibwe kati Jini Peace gyo yaŋŋambidda nti musumba mpise b'amawulire naye nze tebamanyi nnyo mbeereraawo obwonaabeerawo abantu bajja kikola kitwala serious nti omusumba Kironde ow'Ejjinja ate abeera Bugembe obonako kansuso abeera Bugembe Ejjinja nzenze Bugembe anyway ng'ogyeko okusaaga ne bw'oba omumanyi oba tomumanyi waliwo omusumba omulwadde ennyo abeera kitande mulago buli kaseera nga naye ayambye abantu bangi nnyo era ng'alaajana n'akukwasa ennaku nti bambi asaba tumuwagire nkowoola abantu ab'emitima emirungi abasamaliya abalungi omuntu teweetaaga kumumanya nti omumanyi personally okumuyamba nkowoola baganda bange abaisiraamu nkowoola baganda bange abakatuliki abaprotestante aba Seventh Day abalina eddiini mu mutima abatali Katonda wadde naye ngaomutima omulungi ogukola ki ogulina. Omusajja ono Master Kironde ow'Ejjinja anoonya obukadde anoonya emitwalo 5,15 ejja dola bwe bukadde 2 mu something naye twafunyeko 7 fena tuwaddeyo ke tusobola mpola mpola mbakoobola mwenna abalina emitima emirungi okuyimira n'omusajja ono Katonda omwesigwa ajja kubayamba. Nze nno nsaba ebintu bibiri okumusabira oba tolina ssente kola ki musabire. Omwana ono Jini Peace oyangambye okutuulawo most times tutuula wano nga bivulu mukitegeera era ne bamawulire mbebaza okuki ensonga bwe ziti ate teziteera kukola ki naye natudde waka Peace namugaha kale nga bw'omanyi tulaawo biki nga nyina byenina nga naye mmanyi leero kiriko ono buli kibeera ku muganda wo kibeera ku taata wo kibeera ku muntu gw'omanyi oba kuggwe kati kituuka katako okufaayo eri abantu abalala. Kale mbakoowoola mwenna okusabira omusumba Shalom Kironde erinnya likwate Master Shalom Kironde ow'Ejjinja mumusabire abasabi manyi nti Katonda yanukole ki esaala era naffe tugenda kusaba. Ekyokubiri okumuwaayo ku ssente era nze nja kuwabula Jini Peace of course olunaku fena lutugenda okugenda lutukoze ekivulu nga nya wiiki ejja nga 4 August
ku Emerald Hotel Sameka Minemba abandi ba gospel mwenna n'abatali ba gospel mwenna nga mulina emitima emirungi mujje tuyimbire bwereere then wano abantu basasulayo meka emitwalo 10 ku Emerald Hotel wano omumanyiwa Bombo Road mujje tujjule wali omusumba afune ssente ye anaabeerawo ajja kuba okubeerawo bagenda muleetawo mu byuma era aliwo abamawulire abamu bagenda ne bamukwata bambi batwala story so nebaza abannamawulire mwenna abazze mu bungi to shout a noble cause okuyamba obulamu bw'omuntu oyo era nze nsaba tebantu waddeyo n'ennamba waliwo omuntu omu nga amawulire gagenda waffe ng'ali eyo Koboko Mbalala Jinja Soroti ali bweru tagenda kusobola okujjanga nnyo naye nga temumuwa ennamba y'essimu asobola oteekako ki sente ngakwata ennamba z'essimu olumu ate zivaamu abafere olugera nga oli atandika ngaabo nze Bugembe mwandabye ku mawulire mwabulidde nti obulwadde kimanyi babifuulafuulaawo so olina okubeera careful naye ndowooza ennamba ejja kuba mu linnya lya GNPs Pastor Shalom Kironde yennyini nze ndowooza tugiyogere wano bwemba nga nze ndi wala nga sisobole kujjanga nnya nsobola oteekako omutwalo gwange oba emiliyoni yange amina kubaluli bwe babadde ejjinja nga basonda sente basonze miliyoni 14 ate omuntu omu bw'atye n'aweerezaako miliyoni 5 mukama yebazibu so wandibe oli eyo ffenna wano teri atalina kyetaago Wash House tuli mu gizimba nandibadde njogera ku kuzimba Wash House ababeera wano mukiraba naye leero kutaasa buki kama abampere omukisa era ennamba katugisome eya Pastor Kironde amanya gange nze Carol Budwick yayima sonyiwa abakusabye abasonyiwe kati olwokuba nti twagalana tulina okukakasa nti omusumba waffe omuloyi w'emyoyo abeera bulungi nnyo tuvuddeyo ne tukwatagana oba team up okumakinga sure nti tusonda sente tutegesa dinanga nnya omwezi ogw'omunaana wali ku Emerald Hotel mujje tubeerewo kati we ziri mitwalo 10 to support to make sure nti tugusa esente ezo ezeetaaga ate tulina deadline abeere ng'agenda e Philippines okubeera nga alongoosebwa so mujja mutwegatte ku yona gy'oli oyinza okuba nga olinayo ky'olinayo nga no I'll come at least let me come for a dinner I eat something as I support to savinge obulamu bwa Pastor Shalom Kironde. I'll be waiting for you nze jabbalinda kubanga ndiyo mu Bulanga ndiyo mu Budde ne bannanga abayinja yanza nyoto yanze Carol chaza naye ate owalisebo eyatuyise gwe n'otukyaza yambadde mu ngeri ya kitiibwa mbalamusiza mwenna abatulaba era abazze wano mwenna mbasaamu n'ekitiibwa olunaku olwaleero lukulu nnyo mukama ffe yeebazibwe tuli wano olw'ensonga ya Pastor Shalom Kironde Pastor Shalom era nga Dr. Kironde pastor w'ejjinja obulamu bwe yafunamu challenge ey'ensigo ebagenda omukebera nga zaafa ng'ate ssente yeetaaga nnyingi nnyo miliyoni 3.7 ezitaliiwo Pastor Kironde ye musajja abadde omukisa bulamu bw'abantu bangi bamalekwa asomesa ejjinja eyo asomeseza abaana bangi abalala bagraduating abatalina babe yaffe naye alina ababe abalala balina ofiises ennungi naye obulamu nga bwe mubumanyi nti bwetaagisa challenge yajja ate nga yeetaaga sente nnyingi nnyo saawa zino Pastor Shalom Kironde abeera emulago emirundi 2 mu wiiki kiri very costly ku dialysis ebyo ebyuma ebitereeza omusaayi ebyoza ebyandikoze kidini kyerina okukola so kati ebbanga lyomala ku byuma ebyo waliwo eddagala zimanyi iron gwe bateekamu awikeninga omutima kati abasawo bawadde amagezi ne bagamba nti kijja kuba kirungi nnyo singa agenda
mwezi ogujja August mu Philippine bakyuse ensigezo mukama tumwebaza nti dona yalabise kati sente ze zibulako dona w'ensigo twebaza nnyo omukama kulwekyo asobola okubula by the way so kakati tuzze tusonda mpola mpola era twagala kwebaza abantu abazze batukwatirako abantu Sekinoomu twali ejjinja ne tukolayo concert nayo Katonda n'atuwa omukisa ntujjayoko sente ntonotono miliyoni nga 14 so twebaza Katonda ku lwekyo ne wabeerawo omuntu omulala yatuwayalingirako obukadde 5 ku account so twebaza abantu ababadde bajja nga mutuwa ne pasa Bugembe yatuwayo emitwalo 5 twebaza nnyo abantu mwenna abazze mujja naye nga bwe mukiraba need ekyali nene nnyo ate nga basawo batugambye alina okuba nga agenda mu mwezi ogujja obutasukka mid August so gwe mulanga guno tutegese dina concert eno ku Friday jja ennaku z'omwezi 4 tugenda kubeera ku Emerald Hotel tubakubiriza abantu bakatonda mwenna abali eyo bakatonda akuwadde omukisa tofaayo oyinza obukasa oyinza ogamba miliyoni 3 nyingi n'omutwalo tugwagala kuba wadde tomumanyi Bayibuli eyogera mu Matayo 25 eyogera ku bantu abamu Katonda ebintu ebimu ebigenda twala abantu mukulu Bayibuli bw'osoma Matayo 25 okuviira ddala kwa 3 awo okukkirira wansi ennyonnyola engeri Katonda Yesu bw'ali bakomyewo agenda kwawula endiga muki kati agamba Bayibuli erina bweyogera n'enyumya awo wennyini n'enyumya n'egamba nti mmwe Katonda bawadde omukisa mujje musikire obwakabaka bwa Katonda nti lwaki nali mulwadde ne mundabirira nali sirina ngoye ne munyambaza nali sikola kati bino ebintu byonna bye tukola tubikolera Mukama tetuyinza tunulira gavumenti yokka tetuyinza tunulira abagagga bokka n'omuntu alina ekitono osobola okukola ekintu nga tokikolera Katonda so bino bye tukola tuli mukolera Katonda nkubiriza abanda mwenna ku Friday jja mujje mutuwagire oyinza okuba togenda osobola okutuwayalingirako konna koolina Mukama ajja kubawa omukisa omusajja wa Katonda agenda janjabibwe Amina tuyanze nnyo tuyanzege mbagala nnyo mwenna abatulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu amannya gange bamuyita Merike Agape nebaza Katonda ku lwa kino ekigenda mu maaso I can call it fundraising njagala kwebaza Mukama ku fundraising eno ekwatagana ne Musumba Kironde Shalom concerning the kidney whatever transplant. Jala soka kwebaza abantu mwenna ab'ejjinja bambi abali supportive wetwajja y'ejjinja n'abayimbi mwenna ab'omu Kampala mwenna twakwasaganya wamu ne tugenda mwebale nnyo byonna bye mwakola. Kaakati kye njagala okwogerako ku ekyo muyinza okugamba waliwo kubanga abamu abajja ne batugamba Merike muli balokole temusobola musabira batugamba tino mulete endwadde Yesu awonya. Njagala bagamba kino okusinziira Matayo sula ya 9:29 Yesu yali asabira abazibe b'amaaso yabagamba nti be it unto you according to your faith. Kati temunabagamba abalokole muwonya endwadde abalokole musabira abantu Katonda akola kusinziira okukkiriza kw'omuntu. Pastor Shonde we tumusabira agamba nti Mukama yamugamba agende bamukole ki healing yeli mu kufuna transplant. Mukama yebazibwe so ekyo kyakkiririzaamu era ne Mukama kyagenda omukolera kubanga kyakkiririzaamu. So abooluganda tugattagane tukiriziganye naye okusinziira ku kukkiriza kwe kufuna sente genda mulongosa. Last week abadde are feeling a bit weak, so weak, which means twetaga sente ezo mu bwangu okubeera nga bambi mu Gw'omunaana agenda bamulongose. Omwami oyo bambi alinanze kyanyingiza mu kino kubanga I didn't know him naye engeri gye twayobera nga twogera naye namwagala nnyo kubanga testimonies are all around him. Ye muntu w'abantu ayagala abantu alina abaana balabiridde mu butuufu tosobola kwawula mwana we na mwana gwalabiridde. That is Pastor Kironde abaddewo
ne ku lw'abayimbi abadde nga that is why abayimbi ffenna ab'omu Kampala twayimuka ne tugenda okuba nga tubeera naye okuyimirira wamu naye. So owooluganda ng'oli eyo before you judge temusobola musabira, know that is how he's believing ti Katonda amugenda mukolera ng'amuwa kidinzi empya. Tuyimirire wamu naye abooluganda, ekikumi kyo kikola, olukumi lw'olukola kuba ku bikadde 3 ne kubulako 10 era tebasobola mukkiriza. So ekyo kyonna ky'olina mukwano gwange bambi jangu obweyo just n'okuyingira buyingizi 10,000 oba owaddeyo Mukama yebazo naye nga newoba n'akakadde bambi tukkiriza tokoma ku 10 jangu nga nnya, that is next Friday, wali ku Emerald Hotel kuva ku saa 11. Mujja abayimbi bonna bagenda kubeerayo. Twebaza ne Mukama Courage Peace okubanga bambi ayimiridde. Webale nnyo Mukama akw'omukisa ne President Jonah, webale kubanga okuliramu ne Jean Peace. So Katonda abongereyo mwebale kusanyusa Kironde. He is a happy person era musanyufu nnyo era gamba mwebale nnyo to stand there for him. Mbagala nnyo, mbagalira ddala. Mukama abawe omu. Namba za pastor ziri mu manya ga Pastor Kironde. Dr. Shalom Kironde. Zisome. 07 Airtel 0707 669902. Then M10 076 and give them 0707 669902 and the lady 0764 719215. Ayi Katonda omwiza buli kintu erinnya lyetenderezebwe. Webale olwa Dr. Shalom Kironde, obulamu bwe ogenda buwonya era tulikoma wano okwebaza. Webale olw'abamawulire nga bazze kuno nga si kivulu naye nga kutaasa bulamu. Bayibuli egamba omuntu kyasiga kyakungula. Kale nno nga nabo bebasize nabo bwe baliba n'obwetaavu Mukama olibakolera. Tusabye bino byonna wa Jean Peace omukisa ne banne abakola emisana n'ekiro okununula obulamu bw'omusumba. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.